Lumbuye live ye channel yokka empoomu ensunsule ekutuusaako buli kimu ekiri mu ggwanga Uganda obeerenga wekitegeera bulungi n'ebweru w'eggwanga. Kola ekintu kimu kyokka subscribinga ekigambo ekiri awo ekiriko subscribe gwe kinyigeeko osubscribinge. Ate ne ku bbali waliwo ekigambo oba waliwo akantu akaliko kalinga kabeero kanyigeeko obeerenga ofuna notification. Buli lunaku tosubwa Fred Lumbuye live ku channel eno buli lunaku ng'akutuusaako era ng'akusunsulira ebiri mu ggwanga. Akaaba amangu tosembera. Namwe bali mwenna abasobola okukola omukolo ogwo n'abasobola okunenyera bigere nti bali nyuma bali ddala. So no kwekubaza kwange mwenna nti mwe bali kubaawo ku lwange ne ku lw'eggwanga Uganda. Awo no sijja kulwawo n'okubaza okulanga sinagenda ku kiro kaloozo. Njera kubaza bana Uganda mwenna abakyali mu struggle, abali ku mitimbagano egy'enjawulo, abali ku bwenyi bw'ekitabo mbatumiddeko nnyo mwenna bakola live. Ntumidde ku bannyinaffe mwenna ne baganda ffe mwenna bali ku TikTok. Buli platform yonna gye muliko nga mukyakola struggle. Mbagala nnyo namwe kenyini abateesa abajja ku mitimbagano egyo ne muteesa ne mbaka ensonga ze mwogera ku mutimbagano gwa TikTok namwe mbalamusizaako. Na buli kimu kyenna mwenna abeera ku Twitter abeera buli wamu mwenna mbalamusizaako. Mwe bali kukola, mwe bali kusigala ku struggle, mwe bali kulwana. So no bwe nvaawo butereevu mba ngenze ku kaloozo ka leero. Alright. Nenga sinagenda kaloozo ka leero njala mutagingira abantu bano wammanga. Asookera danjala mutagingira yo seriti bahabula utabasema tano wakala inside mezeze sanga bisibe. Obere kuno njala ko Janet Kembabazi mama assassin na nyini Njovu Enterprise njala obere ku video eno. Muhozi Kanyirugaba njala obere ku video eno. Andrew Mwenda njagala mutagingira obere ku video eno. Njagala ko omwami go bayita omukyala go bayita Kurusumu Zaata abere ku video eno. Njagala ko NAMAYANJA njagala abere ku video eno. Njagala ko Kanozi Otafire mugomuyita Kaindo Otafire njagala ko Kanozi Otafire njagala abere ku video eno. Njagala omukulu go bayita Magogo ne mukyala we girlfriend Anita Amongi Mbereko ne Ruth Achenge mubere ku video eno. Asembayo ajja kubeera Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Sano gamulengejja njagala ku video eno. Omukulu njagala ne munne kiwale mubera ku video eno. Meja Musazi n'abala mu mbere ku video abantu b'emmengo mwenna abalange n'abambeje bwe mujala bere ku video eno kuba na information njero balaga mugifune kuba sagala bali manyama muri ku mipiira manyi wa recap ya zem tugende maaso bamutagingira abantu abo kiba kitegeeza nti tugenda gena maaso ne program nga bwe ino okubeera. Alright, ntandikiddewa kuba sinabo kaloozo sinabo kigula lugi naye nga sinagende yonna njala soka bategeeza nti ebbanga limaze nga mpumudde bambi manyimba kosezanyo okumatiza bade ku media naye njala mu kimanyire era njala kibasaba era ndowooza kansooke nkole ekintu kino wammanga mumpemu eddakiika emu wano none kansooke ekika ekyo kankireke. Okay, ndoza katandike. Okusookera ddala bana Uganda mwenna njala basaba ekigambo kimu. Nti ekintu kye bayita media si kyangu, kye kisooka. Okufulumya information si kyangu. Abasomye ebyaffe bya America omanyi media lwe yagenda against White House. Ebyalo omu abimanya. Kati butona njala bagamba nti bwenzijja ku social media kuno ddala ku bwenyi bw'ekitabo nembawa information ya ssaawa emu n'ekitundu. Nga teri TV mu Uganda esobola kukola amawulire ga ddakiika 3. Mwandibadde mu kyewuunya amawulire gyengajja n'obungi bw'eddakiika zembawa. Kubanga ne TV mu Uganda zikola eddakiika 10, ekinene eddakiika 15 amawulire ne gaggwako. Naye nkola video ya ssaawa emu n'ekitundu nenjireka ku bwenyi bw'ekitabo nenjijjoko nenjiteeka ku YouTube. Nenjagala mugirabe ku YouTube abatasobodde kufuna abatalina YouTube abatalina Facebook abatasobola kugira ku Facebook kubanga Facebook bagikwatamu. Kino kiba kitegeeza newe mba mmaze wiki nga sijja information gyembamba wadde ebyomala kubanga ebyo batenetuukawo. Njala kubebaza abaddamu ne reviewinga video ezo ne bajja information ebefulumye ku media mu Kampala nga bagifulumiza after nga bazo jogera mwe bale kujjukanya bantu mwe bale kujjukanya bana Uganda. Bana Uganda basinga obungi bwawulira olwero video eno taddamu kumanya kikigenda maaso. So nga ate information njikoledde essaawa emu n'ekitundu ye agirabako eddakiika 3-5 n'akivaako. Video egenda okutandika nti etandike ye nga yabivuddeko dda. Sinjala basaba bwe mba ntadde video ku YouTube nga tolina Facebook account genda owulize information yonna ne bw'ogerera eddakiika 5 lunaku
ojja kubanga osobola okufuna information yonna nga bw'oli naye okujja buli lunaku ekyo tekisoboka kubanga information gye njijja wala nga mugimanyi so njala bategeeza nti information mugitwala obudde mugirayo mugyetegereze dani ogamba nti guno nga tetukulaba guno tetukulaba nedda bambi ntwala obudde ofuna information kebere TV teriyekuwa information ya sayo mwene ekitundu bakuwa dakika 15 ku 10 ekinene nnyo yensonga lwaki nti mbatera videos zino ku YouTube muzirabe musubscribe nga musobola okulaba videos zino kubanga kweziri information ejennayo gere mutendatuukawo egende tuuka obutuusi ndozi njala mu kitegeere YouTube channel yange mugimanyi bulungi nnyo oteekamu erinnya Lumbuye Fred ejja kujja subscribe information kweri ne bamaze wiki sikola information gye mankuwadde ebegenda kutwala mwezi mulamba ekyo njala mu kiyige kati njala tandika video sagala barwisa njala tandika n'akalowoozo ka leero akalowoozo kano njala kagendere bannayuganda mwenna naddala abali mu diaspora n'abasuubira okujja mu diaspora ngenda basaba n'obuwombeefu kuba sitera nnyo basaba embeera nga bweri eyakafandali mu Uganda njala twebereremu tusooke tudze ku bbali obukyayi n'obutayagaliza tubuze ebbali newankubadde nti bannayuganda oba tuga nti gwonyegere ali kusambya enjogera ntuufu nnyo naye ate tujjukire nti buli kirungi kyokulira ku nsi okifunamu byansusso mu ggulu yensonga lwaki tugamba nti buli muntu obanga afudde tumwogerako birungi byokka tumwogerako bibi njala basaba mwenna abakyala n'abaami abali mu diaspora newankubadde mwakoowa ebikolwa ebyabakolebwako bannayuganda bannammwe mu myaka gye bwayitako ennyo abajja mu diaspora mbasaba ekyo ekyaliwo kiggwe oba kiyitewo tuddemu enkola yaffe ey'okuyamba bannayuganda bonna ababaze mu diaspora oli atuuse talina muntu amulisiivinga tekina kikukijjako muntu mulisiivinga tekina kye kikujjako muntu mubeererawo tekina kye kikujjako muntu munoonyeza mulimu oba mubeererawo ebbanga embeera mugira mu Uganda si nnungi oli azze mu Middle East tomufera oli azze mu Europe tomufera oli azze mu America tomufera mulabire kakabanga akonoomulabirira naye nga yo Katonda ajja kuba akusiimye olw'ensonga gw'ogwo okoze eki ogwo ukoze tojja kuba nti oli azamanyiza Katonda njala tojjimu omutima omubi newankubadde nti abantu si balungi bakubiringanako naye njagala basaba buli muntu ajja mu diaspora ng'okujjako nga si mubi babimwanirize kubanga buli muntu gyaba abavuddeyo nga akoze eki ebintu muwononeseeko bwe twogerera abantu batunda mayumba gaabwe okujja mu Bulaaya bwe twogerera abantu batunda bintu byebikola okujja Bulaaya kati omuntu ajja mu Bulaaya ne mutamuyamba babifiba kibi njala basaba bw'obanga mwanyiiga mulekerawo munyiguluke muyambe abantu abo newankubadde mubayamba mwerekera mu lw'ensonga nti si buli muntu tyogera muyamba ajjukire kikiwa muyamba ate toyamba muntu kujjukira yamba ku lwa Katonda kubanga ffenna Katonda yatubeza atuwadde obulamu toyamba nti muntu agenda kujjukira oba agenda kuddisa no yamba ku lwa Katonda ffenna gwe tusinza so ngenda kibasaba mwena bali mu diaspora oba oli Middle East oba oli mu Asia oba oli Luda please yamba ku lwa Katonda kino kikolola okuba nti olina erinnya lyakutumbwa n'obatizibwa n'ofuuka omuntu wa bulijjo yamba omuntu oyo naze mu diaspora mu ngeri yonna esoboka tofaayo ku biki byagenda kukola gwekola ku lwa Katonda kubanga gwokerogera ku ssande okusinza nawe wantwala nogera omusinza kikole ku lwa Katonda embeera si nnungi naye ettima bbi nnyo n'obutayagaliza bungi nnyo bw'oyagaliza munno nawe ofuna bingi buli lwogaba nawe ofuna bingi bw'obanga togaba nga toyagaliza kitegeeza nawe ogenda kufa ngera toyagaliziddwa era nga tofunye so no njala bebaza mwenna bakola omulimu guno mubali nnyo mubalira ddala so muve ku bigabo by'abantu muyambe abantu Uganda eri bubi so omuntu yina adduse mu Uganda kiba kitegeeza nti embeera gy'avudde tebadde nnungi kekabadde akaloozo ka leero buli muntu yenna katwale nkakulu nnyo then tugende ku kigula lugye alright ngenze ku kigula lugye kya leero ekigula lugye kya leero nno kigenda kusinziira ku bintu ebigenda ku maaso mu Uganda naddala ku mitimbagano wepo ne TV radio stations egiri mu Uganda njala mukimanye nti abasoma ebyafaayo bya Amerika wakati w'ennyumba eyo enjeru ne bannamawulire tebyali birungi nnyo era ne mu Amerika gye mulaba eno temulowooza nti era amawulire gayina kyetuyita eddembe okwogera buli kigaagala wasooka kubalukawo olutalo v'omwange wakati w'ennyumba enjeru wepo n'ebitongole by'amawulire ebyenjawulo byafulumyanga okuva mu White House naye oluvannyuma bagera mu kooti mu myaka wakati wa1920 ne 1923 wabalukawo olutalo lw'amaanyi nnyo ekyatuusa empapula zino oba kampuni ezimu z'amawulire zitwala mu mbuga z'amateeka naye era byagenda okukakkana ng'abalamuzi baga nti bannamawulire balina eddembe okufuluma kye baagala singa namwe bamukoze ebintu nga tebigendera ku mateeka buti mwajjala obbaga mu Uganda nti mu Uganda essaawa zino yo seeri yakwata media n'agezza naye bannayuganda bali mu Uganda mutusobedde temutegererako ddala n'akayimba ke napostinze olunaku lwajjo ng'omulasita w'omuganda waffe ayimba nti ffenna tuli basiru abalonda tuli basiru be balonda bakusiru abakulembeze basiru n'abantu basiru akayimba akabamu akafunyemu amakulu mangi nnyo naye ate amakulu gaako maki matuufu olw'ensonga nti
tulemeddwa okumanya naffe kennyini abali ku ludda oluvuganya tulemeddwa okumanya musajja Museveni yaani akola atya emirimu gye. Nazzi kuno njala mmanyi ekintu kye bayita media. Ewatali media tewali bulamu bwa muntu kutegeera kigenda mu maaso mu nsi. Kitandika kitya? Ekintu ekiyitibwa media. Ekintu ekiyitibwa media nkiddamu kiyamba abo abanyigirizibwa so tekiyamba abanyigiriza. Kyovula nti abanyigiriza balwanyisa nnyo media nkiddamu. Ekigambo kye bayita media oba information eyamba nnyo abantu abanyigirizibwa so si abanyigiriza. Kati gwe omuntu anyigirizibwa olina okumakinga sure okufuba okulanga ofuna information entuufu gy'otagenda kujjamu abo abanyigiriza mmwe. Yensonga lwaki tuga nti amawulire gayamba abo abantu abanyigirizibwa. Museveni talina kiyetaaza amawulire, abali mu gavumenti balina kiyetaaza amawulire, ate okujjako okulwanyisa amawulire ago butafuna information efa mu gavumenti. So kati gwalimu ali wa gavumenti ng'onyigirizibwa gwe weetaaga media era gwe weetaaga information. Kanjala mutwala information ng'ekintu ekikulu. Olw'ensonga nti buli ofuna information otegeera okumanya n'okutegeera kyekigenda mu maaso mu ggwanga. Yensonga lwaki gavumenti erwanyisa nnyo social media eveeko kuba teyagala mutegeere. Nkiddamu Museveni teyagala information, teyagala media. No. Era nammwe abali mu gavumenti baagala media, tebaagala information, abajjagale mu bantu abanyigirizibwa. Kyova tuga nti media eyamba abo abali mu kunyigirizibwa. Kati ffe abajja ntubawa information mu banyigirizibwa ate ne mwesuddeyo gwanagga bamba mutumalamu amaanyi. Yensonga lwaki omuntu gani abantu betuyamba betulwanirira babadde ki okubabulya ebintu bino nga tebabitegeera. Kino kisinzidde ku ki? Njala kusaba Omulanga oba njala kumulanga utakungula eri mwenna abakyukakyuka muve ku TV za Uganda, muve ku media za Uganda ne radio station. Njala bora ekyokulabirako najjo ne bagamba nti TV zonna ezikwatagana nti za Museveni jaziteekako abantu be nga bo bongo baabulika mu zaalyo okujja okufuuka abannamawulire nga jja nayogera ekigambo kyalala nga kya buswavu oba kya busiru n'akyogera ku TV. Nababulira abantu abamu abali ku mulimu ogwo. Njagala okutegeeza abantu ba National Unity Platform abakulembeze n'aba People Power. Omuntu yenna anaafuna obuzibu ng'ogenze ku New Vision Company ku TV zaayo. Oba ofunyeyo katwa it's up to you. Oba kubya katayimba it's up to you. Siri kupostinga, siri kwogerako. Omuntu yenna ng'ogenze ku Natasha Broadcasting Service ne bakuwerayo katwa oba kubya katayimba mu kkubo ng'okomawo. Siri kusaasira dde okupostinga, it's up to you. Omuntu yenna agenda ku Baba TV ne bakubirayo katayimba balakuwa obutwa. It's up to you. Mweke nyini mulinga abayambako nakyemalira okusigala nga alwanyisa entalo n'okufuna media ng'emwogerako. Mulina platform zammwe musobola okwogera muve ku TV. Mulaba TV zennyini eziri mu Bulange Mmengo ze muga nti za Buganda si za Buganda. Omusajja ono kati Muganda ali media esereko sebuli ba siyaasa. Buli mwaka bukyanga atandika programu eyo ng'okujjako abantu abazinga bafa ne abantu ba panelist abantu abeera ku programu ye bebo buli mwaka abeerako tebavaako. Weewuunya bano bakola mulimu ki? Lwaki tayita bantu bala balina ndowooza ndala? Kyenjagala okulaga buli eva ayita abantu ba panelist be bambe okujja ng'oli yafudde nawe ati yafudde ye omulimu gwe bamuteeka okuleeta bantu. Ono nono bw'olina okuleeta basigale tubaleeta kubanga akimanyi nti bano bagenda okussawo embeera Museveni gy'ayagala. Tebasobola kuyita Kyagulanyi ku mukutu gwo kubanga ajja bablasting abulire kituufu. Kati alina kuyita zino enkwayaajo ezirina okwogera ebyo Museveni byagala okulya ku media. So mugule amaaso era mutegeere. Yenna anaafuna akata oba kulya katayimba ng'ova ku TV ku radio mugenda kitegeera teri agenda kuddamu basaasira. Muyigo the moment mugenda ku TV ezo muba muwa Museveni maanyi temuzigendako mudde ku media zammwe muleki zinaakola. So kati kyembagambye mutegeere kye bayita media. Yensonga lwaki Museveni alwanya nnyo social media olw'ensonga akimanyi nti bulungi nnyo information kasita efuluma liba bwaddene nnyo eri gavumenti ye. So yensonga lwaki alwana media n'agigulira abasajja abasiro bagibeerako n'agigulira abakazi abasiro bagibeerako okulwanyisa ekyo ekiyitibwa information. So nakyo nkibagambye mukitegere bulungi nnyo mumanye abakulu ga media. Media yateekebwawo kuyamba abo abanyigirizibwa so si abanyigiriza. Kati gwazanyisa information gyekuwa no ebisigadde ojja kyeddiramu kubanga nze sina buzibu information bangi fulumiza nengenda ku kirala. Ekyo nno nkimaliriza ngenze ku kirala. Nga nfundikira ekigulalogi na kino era kiri ku media kiri ku information. Ensonga lwaki ensi zonna ziteeka bitongole ebiketta ine ensonga. Ebitongole bino ebiketta bye birina omulimu gw'okukuŋŋaanya
information yonna ng'alimu kakica yenna ne basengejja kakica oyo ne bajjamu ebigasa gavumenti eyo eri mu buyinza naye tukibagamba ne tujja ntubaga ebigambo ne mubikka amaaso n'amatu ne mukomekereza nga mufunye ebizibu kati ye nga yagala okusigala mu bukulembeze information aba ajagala ogiwulira era kuno kwe bali kanjala kugamba ekitekese bitongole kwe kunganya kasasiro yenna wa information ni bamuleta bamuteeka ku CMI bamuteeka ku ISO bamuteeka ku ESO ne ku CID ekibuli ne batandika okulonda kasasiro wa information ne bajjamu information ne bataka bafuna information entuufu ne bagikosa kye baagala kati gwe tujja tukwa information ne wesulegwa nagamba noga propaganda it's up to you we don't care about you but the moment you get a problem you understand what we've been telling you that is the truth so mwegendereze nnyo nga mwebuzabuza nga bafuka banaaba temmanyi basajja bano kiki tubakoze na damage kiki tubakozeeko mu kufuna information yenu njala bategeeza nti ekibantu kye bayita intelligence oba oli mu government oba toli mu intelligence oba toli mu government intelligence kintu kikulu nnyo bw'oliza information gitwale ng'ekintu ekikulu bwebuzabuza nga afuka anaaba owedde awo sigenda kulwawo kati ntandise bwe nti ndowooza njagala ntandike ne information eno ndowooza kanteke kasekyutalete kano katono nnyo njala tegeeza bannayuganda mwenna bwangalya mu bitundu bino Mukono Ntebe Kampala Wakiso njala mwebereremu nnyo abantu abasinga obungi mubegendereze nnyo abantu bano wammanga mwegendereze nnyo abasabiriza ku makubo mwegendereze nnyo abalalu mwegendereze nnyo abavuga boda ng'akujjako emboozi wegendereze nnyo bakanaabe abamu mwegendereze nnyo ababulira enjiri ku makubo naddala mu junctions ez'enjawulo mwegendereze nnyo abasajja n'abakazi abaddukanya mobile money ewasembayo mwegendereze nnyo dipo ezitunda bia ne soda dipo zino okuva mu sources zange ez'enjawulo mu Mpunda Malungu dipo zino ziddukanyizibwa ggwanga eri bonna Banyarwanda wano webakolera okusengejja information nga teyendagenda ku CMI oba ISO dipo yonna woogiraba okwetoola Buganda nga batundirawo bia nga dipo mujje mukyegendeze ggwanga liri eri eriddukanya dipo zino bonna Banyarwanda naye babega wa dipo zino wabeera ebikusike nga abasajja ba CMI ne ISO ne ESO bakolera emirimu gyabwe emanju wezo zidipo yensonga lwaki kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu kyangunya akavuyo okugwa mu kitundu naye poliisi amagye ISO baba bategedde nga basinziira ku agenti waabwe owa dipo ali awo yenna wosanga dipo ya bia oba eya soda wonna okwetoola Buganda n'okwetoola eggwanga lyonna eyo branch ya ISO CMI obakola emirimu gyabwe gy'okubega yensonga lwaki ziddukanyizibwa eggwanga eri bonna Banyarwanda uza mukitegedde bulungi nnyo olw'ensonga eyo saagala bategeeza kubajja ku mulamwa buli mwategeere naddala ekika kya soda kye bayita Pepsi kubanga nyini omumanyi naye wa state so ewali bia dipo za bia zonna esinga obungi n'abatunda Pepsi ekika kya Pepsi naddala Pepsi ezo zonna dipo esinga obungi nnyo z'abaami n'abakyala ba ISO ne ESO agents ne CMI ndowooza awo tuvuddewo tugenze mu nsonda endala. Right. Jebuvudde Katonda gye nebagamba information about Muhozira biki byagenda okukola mwabi witnesses mwabirabye najja nebagamba companies nyingi zigenda kuggalawo alright economic crisis companies zinansonga zitandise okuggalawo mu kira bulungi nnyo kanjala bategeeza kino ebigendera bya Muhozi Kanyirugaba n'ebintu byawandiika kanjala babuusa Muhozi si yawandiika ebintu bino kubanga already Muhozi ali Muhozi njala baga Muhozi already ali grounded abazadde bali mu diaspora basekiga grounded bakimanyi namwe abantu bali e Kampala kanti bwe baga nti omuntu ali grounded wo mwana ali grounded kiba kitegeeza nti bamulookinze obutafuluma okukola activities zonna okusinzira ku muzadde ekintu kyaba omwana kusinzira kyaba yakoze so Muhozi ali under surveillance ali grounded
ali grounded olw'ensonga nti kitaawe amwekengera ebikola n'akabinja ke bibakola ali grounded. So omuntu addukanya Twitter account za muhozi ye kojjaawe Andrew Mwenda byonna ebadde biwandiikibwa omwezi guli na guno gwonna si muhozi yabiwandiika. Andrew Mwenda kojjaawe yawandiika ebintu bino olw'ensonga nti Andrew Mwenda yali mu kabinja akatwala omwana omufugo omuleeto okutuuka okukola ebintu bino byonna. So njala tegeeza public nti don't mind about what Muhozi is posting on Twitter. It's not him. All that nonsense is posted by his uncle known as Andrew Mwenda. So Muhozi is grounded, is not even allowed to move or to do anything, but his uncle Andrew Mwenda is the one operating his social media handles, most especially the Twitter account. So please take this note seriously, that is Andrew Mwenda who operates under the disguise of his son Muhozi Kanyarugaba. So njadde kibategeeza so na tweet ezikolebwa Andrew Mwenda secreting amondo zati Muhozi yakola ebintu bino. Andrew Mwenda yali mu cooperating ebintu bino olw'ensonga nti yakimanyi bulungi nnyo balina ekintu kye bavuga bonga bokulu waabwe nga baagala kuleeta fidodido baddo fi waabwe ayingire mu ntebe basooke babbe eggwanga ne Mukerere amwenye. So namukitegedde bulungi tweet zonna omuvubuka oyo zaakola Andrew Mwenda yazikola. Ndowooza awo tuvuddewo njala bayisaawo kipayopayo mbawo information endala ngende. Alright. Njala tegeeza mwenna abantu aboluganda bakola emikwano abantu abalina abantu bamwe Kalamojja anti Janet Kembabazi ne munne Yosete Bahabulota basale mutano wakale nsete tubezezede nsanga bisibe balina mission endala eyokusanyawo abantu be Kalamojja bagezezzaako nnyo okutta abantu be Kalamojja n'ekiganya. Kati njala tegeeza mwenna abalina private companies ezitunda oba supplying emmere mu Kalamojja region, please mugende mpola nga mutwala ebintu bino olw'ensonga nti Museveni ne Janet bafeirinze oba balemeddwa okutta Bakalamojja bamalayo olw'ensonga namba badde bali Kenya abavudde okutandika okukola counter attack ku bantu abalumba. So twogerere essaawa zino baayagala bajjako emmundu era abantu ne bagaana naye abasajja baasigazayo emmundu endala. Kati bakola babatisa butwa wepono batisa enjala. Mu kino Janet ne baawe wasazeewo nti tebagenda kukkiriza muntu yenna kutunda oba kutwala mmere mu bitundu bya Kalamojja. Era ne bategeeza nti mumula bange emmotoka zonna ezibadde zitwala emmere bagenda nti baziteeze bazikube baziboominze. Mutegere nti omulimu guno SFC ku biragiro bya Janet Museveni bye bali mu kukola ebintu bino okulemesa emmere ogenda mu Kalamojja abasajja n'abakazi baffe enjala wepo bo batwala ebintu bye baagala. Okusingira ddala bano baali baagalayo golodi abali baagalayo mabo n'okutwala ebintu bya Kalamojja bino ne minerals endala okubanga ebibanja bino bali bagenda bo abasajja bagwira okuba nti bakola ebintu bino. Yensonga lwaki Abakalamojja batandise okukolanako mu ngeri esoboka okuba nti bagoba abantu bano okuba nti bava mu bitundu bino. Bwe mulanga batandise okuba emmotoka ezibadde zitwala emmere Kalamojja mumanye nti akiri emabega si mulala nnyo ye Janet Kembabazi n'akabinja ke kennyini. Alright, kati awo ndowooza nvuddewo njala tandika information eyandeese bulungi nnyo. Njala muntagingire omusajja gwe bayita NAMAYANJA mchala kusumuzaata kanozi otafire ne magogo wepo ne Ruth Achingo kusokera ddala ennaku zemaze gasiri ku social media obadde ebintu bingi bitambula. Ekisooka njala kubaza mwe ndaba kubye ekibozibozi kya Ebola mu Uganda ne kifa kuzamula omukulu naje naga nti Ebola takyaliwo naleeta COVID from nowhere goza akiri atasinga 19 kitegeeza nti yafuna setback mu bintu bye ebyali atambuza yonefa. Njala kubira mulango takungula buli muntu okowala okumuzibaga mu bulamu bwe n'okuwala ebinaddako ngenda bagamba ekintu ekyo ekyakoleddwa yose ogante buli muntu yenna agenda kuba nti azibagwa n'eddagala ery'okugema lumimamo gwe ojja kikola ku lwo olw'ensonga nti bw'ofuna obuzibu ffe tetujja kubaayo ne tugamba nti omuntu omukulu ategeera embeera egenda mu maaso mu Uganda bw'onoogenda mu maaso ne bakuzibaga gw'onoomanya ffe gibategeera tebitukwatako ekyaffe tukikubulidde nti muli mu mbeera mbi era eyagala okubasaanyaawo so kiri gye muli. So embeera n'egenda bw'etyo ekyo ne mukikuba ne kiggwaawo. Tuba tukyali awo njala kusomesa mukyalo ono ku Rusuumu kano njala bakasalemu kokka. Omukyalo ono nabagamba state agent era n'okufa kw'omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte yakulimu. Ate naye ne bagamba nti ekisira kijja kujja bagenda mujjawo ate nga bakozesa yennyini bwe yawasizza kuba ne sere zonna ezakola emikolo egyo zonna sere zava mu state. Naye ekyembi tugamba nti omuntu bw'asoma ennyo ate awutta. Omukyalo ono alabika ndowooza kati atuuse mu diguli entuufu ez'okuwuttaalira ddala takyasobola kutegeera. Omukyalo ono yavudde n'agamba nti omusika okumwambaza olubugo kyabadde kikyamu
era eddiini tekikkiriza so obuwangwa n'eddiini n'agamba nti adde kyamu kujjonga abamusikizza tebamanyi eddiini. Maama mukyala Kulthum, kansooke nkusomeseemu. Ogamba nti oli mukyala Muganda ne famire yo ndowooza ngimanyi mwova nawo bantu Baganda, naye ggwe diguli ya buuta ki gye wasoma etuusa okwerabiza nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda? Kyekisooka gwe olw'okuba nti muli mu sisitimu ey'okuwaayiriza n'okukyamya abantu, mulowooza nti abantu bonna basiru. Ntandise ntya mu buwangwa bw'Abaganda ku mannya g'olina nga ggwe omukyala yenna nnamwandu kasita ofiirwa omusajja munnange mu buwangwa kikakatako okulinda okwabya olumbe olw'omwami wo, then awobera n'ebbeetu okuddamu okufuna omusajja okuwasa nga bataddeko omusika atwala obuvunaanyizibwa bwaki bwa bbaawo. Neggwe olw'okuba nti bwe musoma muwutaalira ddala tewalinda buvunaanyizibwa, tewalinda musika kuteekebwako, gwe n'osalawo ogende owasibwe era n'okikola. Kati gwe anenya bakabona ba Katonda abagenda okukoleddwa okussaako omusika nti bakozesa olubugo okusikisa omusika, ng'ate gwe kenyiyo okimanyi nti mu kusooka wasooka n'okola ensobi. Okuwasa oba okuwasibwa walina kusooka kulinda bbaawo ateekebwako omusika olumbe lwabizibwe olyoke okikole, gwe tewakikola. Lwaki onenya basajja ba Katonda? Ekirala njagala oddemu osome ku byafaayo nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda, so ffe tutambule nnyo ku buwangwa. Bw'obanga olina amagezi agategerera Katonda, njala kubuuza maama, mu myaka gy'abajjajjaffe era twakozesanga mbugo okwambala wepo n'okuziika abantu baffe. Njala kubuuza, olubugo ani yakugamba nti olubugo lwa Sitani? Ani yakugamba nti olubugo lwa Sitani? Era wakijja mu kkowe ki nti olubugo lwa Sitani? Bibuli yaffe egamba nti ebya Katonda bya Katonda, bya Kayisaali bya Kayisaali. Abasajja bateekawo edduwa bulungi nnyo okusabira omusika, era ne bamukolako emikolo nga kitawo omusajja omuganda gye balina okukola mukolerako omusika ne bamuteekako bulungi nnyo nga bayita mu buwangwa. Olubugo terulina kizibu kyonna kubanga lwe lubugo lwaffe olw'ennyini olw'obuwangwa olw'abaddugavu. Zino amakanzu ge twagala n'engoye endala zonna byakiyita mu lujja. Abaddugavu tulina ennono zaffe, tulina obuwangwa ffe, tulina engoye zaffe. Kati gwe okuva okuvumirira olubugo olwo kyali kikyamu nnyo, ate obuwangwa kuba kussaako omusika tulina okugoberera obuwangwa bwaffe nga bulina okubeera bassaako omusika. Ndokitegedde bulungi maama, yagadde kutegeezaako bulungi ti nga tonnajja bamashika bali bassaako omusika. Naawe sooka weebuuze lwaki wawasibwa oba lwaki wawasa nga tebannassaako omusika. Nkunnyonnyodde olubugo oluli nti mu busika naddala mu buwangwa bwenno bw'Abaganda omusika yenna asumikibwa, ate asumikibwa ayambazizza olubugo n'akwasibwa n'effumu. Okitegedde munnange, obuwangwa bwasooka eddiini. Kati njala kutegeeza eddiini ntoko buwangwa. Bwe bagenda okussaako omusika mu Buganda nga tugenda okusumika, basumikisa lubugo n'effumu. Yensonga lwaki babimukwasa. Kati maama oyo sayansi gwe wasoma b'ekifulofotto, leka kwerabira nnyo nsibuko yo nabwonga okubukozesa mu kintu kikyamu. Jjukira nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda, eddiini ntoko buwangwa. Kati muba mwasoma ne muyitako mujja tubulya bulungi nnyo. Gwe nawe kumaze njagala genda ku mukulu ono omulala, Sam Mayanja. Omukulu ono Sam Mayanja yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino, njala mu addressinga mangu kubanja yalabbawo information enve wano. Yayogedde ebigambo bino wammanga bye simanyi nti buli omu ayagala obbiwulira. Yayogedde bw'ati: n'alumba Buganda mbusi bwa Kabaka wabula ekimu ku bitundu bya Uganda. Katuyinza otugoba nti bweruukiri Kingdom is independent. Kingdom of England. Ate waliwo ekyalo ekiriyo waggulu. Tewali kirala. Kingdom of Lesotho. Waliyo ekirala. Kakati eno province bakugamba nti province among others ng'okugamba kino obubakabaka. There's nothing. Ono era ayongedde n'ategeeza ng'ettaka lya Mayiro bwe lirina okuwerebwa era agenda kufaayo n'ekiwandiiko ku nsonga eno. Bano abalimba ni matino buwangwa si kya buwangwa. Ekino kintu abazungu bakijjeewo eri India bagifuka emyaka 12 nga kibakoze era ekyettaka era bakolanga wano bakola okufunayo abantu abatono ne babawa ettaka babayamba okufuga era bakikola buyingi.
Mukulu Namayanja Minister Museveni gwe yalonda nkusaba n'obuwombeefu erinnya lya Mayanja lyejjeko kubanga nakukolako da research okunoonyereza ovono wono obuddo oli musajja munyarwanda okweyita Mayanja tekijja kufula Muganda kubanga Abaganda tutegera obuvo bwaffe n'ennono gwoga nti Obwakabaka bwa Buganda it's a province era si Bwakabaka noyogera Obwakabaka bwa Lesotho nga Obwakabaka bwa Buganda businga Obwakabaka bwonna bweyogera kuno Obwakabaka bwa Bungereza neewuunya entegerayo musajja mukulu wakuza mutwe nga mmale naye ate obuugi bwolina mutwe buzibu nnyo singa omutwe gwali gutegera singa gwosiba okutegera mu Uganda olwokuba nti omutwe tegutegera obwongo olina mu bwabuugi yensonga lwaki bakukozesa wena nomegerera ng'akabwa kasibe ku ggadi nojja mu public n'oyogera bitategereka Mukulu Namayanja njala kutegeeza njala kufuna abantu abali mu Uganda nga mutobola tukolera abantu nga bano bandibadde batuviira dda ono naye ayina abaana akera ku makya n'awasa n'ajjamu engwere ebaka ku mukazi n'amufunisa olubuto kikyogenda otuzaale gobanga endowooza yobwetu bweri ogenda tuzaalira ki musajja mukulu wagejja mutwe nga mmale naye obwongo bwabuugi Obwakabaka wa Uganda bunene nnyo ate bukadde nnyo n'okusinga Obwakabaka bw'oyogerako bwa Bungereza kebwo bwa Lesotho. Buganda is not a province, and this is to remind you, if you know history, Mugambo wasoma in a degree. Ani mukuru wa mudu between Buganda and Uganda. Buganda ye mukuru wa Uganda, this is to inform you. Buganda mukuru wa Uganda. Ate Buganda yali dingo Obwakabaka nga yetongodde. Era boda mu history Buganda yasooka okufuna independence kati simwe basajja mu mwasomera luddawa bwasomera luddawa Mayanja kati erinnya lyosagaludde modeta mu Namayanja ominisita wa land zino toli Namayanja teri Muganda alowooza nga ggwe teri Muganda ategeera nga ggwe olw'ensonga mmwe bamala obbateeka mu kacupa ne bateeka mu nsaasi za Museveni ne bakusindika ojja oyogere nga embwa esudde ekyuma nojja notandika okubologa nga amaze okunywa entabaaza bakadde omusajja omukulu omutwe gukwetolodde gulinga ng'entuumu y'akalo emaze wiiki nga tewali wadde agisunako nojja noleeta engalabi nojja ebintu bino ogenda byogera ne bigenda kubeera oluvannyuma lwonna kubanga gwe okweyita Namayanja ku kijja kiwamwe kuliko nnyoko na kitaawo ne baganda baaba bwagga ntambula ng'omuganda tosobola ne mmwe Museveni baatutaddemu bugati Abaganda banku naye nga tesi banku kubanga mmwe kennyini mumutufuukidde ekyokoola bw'ojja n'oyogera ebigambo bitakwatagana kiba kitegeeza nti gwe kennyini wabula osaana okuddayo weezuule gwani yensonga lwaki Museveni yakola kyamaanyi nnyo okuteeka enseekezi n'enkwezenga mu Buganda zituma amannya naye nga twerabidde nti zino enseekezi zeyakozesa otuvumirira mukulu bw'obanga anywa obuugi ku ssomero ne bukusigala mu mutwe nga tebwakuvaamu nkusaasidde nnyo era osaana kusabira njagala oddeyo mu byafaayo Buganda yasooka Uganda era yasooka ofuna obwetwaze Obwakabaka bwa Buganda businga obwa Lesotho businga obuli mu South Africa wonna businga n'obwa Bungereza yensonga lwaki nti Omungereza bwe yajja Buganda yagifuula protectorate not a colony kubanga system gye basanga temayini ya Bungereza this to remind you muleme kweyisanga abantu abagwamu ensa muleme kweyisa abasajja bagwamu ensa ebyafaayo tubisoma tubimanyi nkiddamu mwenna bali kuno mbasomesa mutegeere bulungi nnyo Obwakabaka bwa Buganda bukulu nnyo okwetoola Africa n'ensi yonna bwe muku Bwakabaka obuludde nebyaka n'ebisibozo nga bwebiri njala mutegeeza oyo mukulu Namayanja alina omutu mumwetoola okumulinga ng'entuumu y'akalo ebiddibidde mu kibbo okumala wiiki ennamba Buganda ye mukulu wa Uganda era Buganda tefugwangako oba tekolonizingibwangako bagikuma bukuumi olw'ensonga nti omuzungu Omungereza agenda okujja wano asanga Buganda eyina emitendera gy'obukulembeze okuva ku muntu asooka mpaka kwasembayo waggulu ku ssiga entamu kwetuula enkulu ya Ssaabasajja Kabaka Buganda okukkiriza okugatta ku Uganda kyali kisa kyemutulaga essaawa zino tekikyagasa weetereze gwe sigenda kulwako tereza bulungi omutwe gwo mwetuloovu oguzze gwina okubeera basajja bakulu mukuza mitwe kyovula nabaga kayimba kalike natedde kadne meaning nti abasajja bakulu muli basiru mponga byoya gwe nkuvuddeko njala genda ku mukulu Kanozi Otafire kansubira nti oli bulungi wiiki ewedde wavayo nokola statement n'ogamba nti abakwata abantu tebamanyi era kimanya mateeka naye ate mukwata abalina emisango njala okubuuza ssemateeka wa Uganda mumusoma muvuunisa wanga mumugalamiza wavudde n'ogamba nti abasajja n'abakazi abagenda e Kenya mu conference
eyokulaga obutabi matuufu n'okutugunya bannayuganda nti abantu abaali bakola ki batomerwa boda mu Uganda. Mukulu, drone eziwamba abantu mu Buganda za nuupu z'abantu ssekinnoomu oba zammwe ne security organizammwe? Ekyo ekibuzo ekisooka ekyokubiri. Oyagala tugamba nti bwe mba temuzimanyi lwaki tokozesa mutwe gwo n'obwongo bwo n'ogenda ku TV n'oga nti buli muntu asanga drone ng'ewamba omuntu bajooke gwe wejjeko omusango ne Museveni mwejjeko omusango n'ebitongole by'okwerinda mutuwe olukusa nti drone yonna esangibwa ng'ewamba omuntu bannayuganda baddembo gikumako omuliro. Oyagala tugamba nti abasajja bajja n'emmundu okuwamba abaana abo emmundu z'abantu ssekinnoomu oba za gavumenti? Musemateeka Uganda asoma bw'ati nti omuntu ateekeddwa okukwata emmundu ye muntu w'ebyokwerinda era ng'amanyikiddwa nga n'emmundu ensayininge buli lunaku. Muntu ki ava ebweru wa Uganda okujja okutandika okubeera n'emmundu ajja ne drones okuwamba abantu? Twagala okozesa engalabi y'obulungi ojje ku TV obulye bannansi nti drone omuzisanga ng'ewamba omuntu omuntu alina emmundu mukube emiggo naye kitugenda obbakola. Olwaleero abaana emwakwata kuli mu Uganda ffe Murshid Juuku n'abalala mugambye nti obasindise luzira bamuvunaana emisango gy'okuba nti baali babakwata bakuba endabirwamu z'emmotoka. Naye njagala kubuuza Murshid ne bali bamaze ennaku 31 nga bali mu mbuzi ekogga mu safe mu torture chambers nga temwina musango mbavuna temulase mu kooti. Lwaki omubale sulale mu kooti mbavuna nti baali bakuba endabirwamu z'emmotoka nga babakwataga musango mbamuvunaana era mbatutte luzira? Gwe tolaba nti okusoma kwammwe mwamala ebiseera nga musoma kyeŋŋambe kiri gy'abantu mukozesa media okutegeera abantu nti obwongo balina butono. Kati njagala bategeeza bannayuganda w'osanga omuntu yena ng'alina emmundu ng'ali mu ngoye za bulijjo nga tasobola kweyogerako yaani mukube. W'osanga drone yonna nga tesobola kweyogerako oba yabikubo nenga muli masajja mujooke. Kayindo tafiire video ze mugenda okukozesanga obujulizi mu kooti singa abaana abatwala mu kooti. Mujja kujja video za Kayindo tafiire n'abakulu ba gavumenti muzikozesenga obujulizi nti ati baazeegaana. W'osanga omuntu ng'alina emmundu nga tasobola kwe-identifying nti yaani mumukube n'emmundu mugimuggyeko. W'osanga drone muzooke anti bagete bazimanyi muzooke mujja tegeera. Kati wavudde n'ogamba nti abantu abo abagenda e Kenya pichi ze zaba kuba boda. Kati mukulu Kayindo tafiire. Simple mathematics. Muyina kamera muzitadde mu Kampala wonna Wakiso Ntebe. Ku bantu be mwalaba ku media abagenda e Kenya osobola okuleetera footage n'emu ku bonga kuliko boda gwe yakuba ne mujjako okugulwa ne mujjako okutu ne mujjamu enjala to prove your point. Kanozo tafire. Prove to Ugandans that what you said this week, that those people who went to Nairobi to clarify on their torture, that they involved in an accident, in the border accident, can you come out and prove with the evidence of videos on footage of CCTV camera that these people involved in the border accidents with the proof to Koveko? Muina camera. Njagala ote video footage omulage ku TV ne radio station nti ono gundi yayogera tamanyaga nyenze gundi ngali Nairobi video ile mulaga nti yali alinye boda ali ku Nasalodi ali Kawempe ali Kamocha oba ali Masaka boda ne mukona osobola okota footage oyo. Mugamba abantu banoputuvuma nete twagala bavuma. When I see a grown man like Kayindo Tafire come to the media talking bogus and nonsense, what do you expect from me? To answer you gently or to reason you out? When you come in the public and you talk nonsense, what do you expect from the public? These people, they know now who the hell is Museveni's government. You previously came out, you say that during the Obote's regime and Amini's regime, you used to get government you used to get uniforms from Obote's regime and Amini's regime to come and bomb and torture people. You yourself, you came out and you confessed. So, whatever is taking place in Kampala or in Uganda is exactly what you used to do previously in other governments. Kati chovana timwagamba nti simayi kati kino kinjero bategeza mutegera abantu bano bategere njagala Kayindo Tafira gye video ku bantu bonna abali Nairobi ayogera agambe nti fe nti kale twagambe nakito era Nairobi boda mukubire nalukolongo video yino ng'emukube mujjemu enjala ogire tutujja bavaako nti wamusisi nti eyakwatibwa nti
bamukubira wano boda yamukubira tujja bava otugira badda ebintu mwogere byekisiru mujja tunyiza awo nvuddewo nyeza kukira njala tegeeza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kandu awulize bulungi nnyo mwena mwalabye kamera gye batadde mu mazzi okulira na One Love Beach Busaabala video bagitadde purposely nga balina kye bagenda okucreatinga kyenjagala mbategeeza okusinzira mu mponda malungu zange bafuba nnyo okusiba obuyeekera obw'emmundu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kikyabalemye bagenda kikola batya bafunye kamera ezo ne bazita baziplanting ewantu awo nga bo kyebaagala okukola baagala kuddira ba ISO agents at one time or any other day babateeke ku maato bave the other side of akazinga akali opposite akali wacha bajire ku lyato nga balina ebyokulwanyisa bajje bayingire ku One Love Beach nga kamera ezo zibakapturinze bulungi nnyo bajje basima bateeke ebyokulwanyisa wacha agulanyi then bagende bano time bwe netuka nga bagala kukola fojale obujulizi balete footage bamulete bamuteeke mu court nti bano twabakwata bazze wacha agulanyi ne bateekawo emundu zino ebyokulwanyisa bino bakole fayiro yaabwe bali kubagule ku Kyagulanyi emisango kyekyatekesezaawo kamera eyo balina footage gwe bagenda okufumbira nga bazze n'abantu abali ku bwato bavesa waliwo akazinga akali opposite ne Kyagulanyi akali eri era kyobula ndi kamera bazitadde nga zifeesinze the other side sinaba badde Rio bade bajja kukola ku kamera nga ziri mu four directions eri ensonze mu kazinga zile ebbiri ezitunula this side n'emu etunula ewa Kyagulanyi wennyini gendo tunule footage gendo tunule structure y'ekintu kiri kamera efocusinze eri ku kazinga eri omuntu gyasobola okuvanga kamera mu capturing when you have to prove people or you know kuteka kamera ngirina four angles eyo kazinga eri nazine eva ku left and right then etunula ewa Kyagulanyi ne ku beach then woleta footage oyo nga akwatagana then we can prove that but when you otado kamera mbweti ngetunemu angemu mwaje mwagala okuzinga mu video mu bweche mu bulete mbukole mu video bali balesebyo ku ndeteke wacha tulina obwongo ate okusoma intelligence tutagagenda mu CEO mu America kusoma intelligence no tumanye ebintu bingi nnyo kuba tubadde ku internet kuno tusomye twafuna training ya internet natural tuli bageze tusobola ku analyzing ebintu bino mudeyo muna muri ku TV kuno muri kuno mulabate gendo tunde kamera gye bataddewo eina only one angle of the camera etunuderi wali akazinga eyo gye bagenda okukozesa okuteeka abasiri bwabwe bagire ku bwato nga balina ebyokulwanyisa then babireete babiteeke wa Kyagulanyi bo bagende then ISO ne ESO bajje bakozese footage eyo okola ki okupininga Kyagulanyi kyandibadde kirungi teekawo four angles eyetunudde eri mu kazinga left and right nene tunudde mabega wa Kyagulanyi mu beach ya Kyagulanyi niyo banga takozesezze kitegeeza brain za mongereko ku mentality ya mmwe mongereko ku mentality ya mmwe obongo mukozesa butono nnyo naisimayirwaji mutumenya muloza musigo kutegere mutumenya obongo muina butono nnyo muongezeko ku bwongo bwamwe mubadde muino teka okamera ina four angles eri tunudde mu kazinga kali left and right then netunudde mu beach ya Kyagulanyi then ya woleta footage nga akwatagana mu angles na then you can prove your point but mutadde kamera mbwe tiritunudde kwache mwagala okukola brenza mo keso mukulu Kyagulanyi Ssentamu bano mbeso leba na intelligence ya Museveni mbeso bulla bulungi nnyo totegana nabo bo tujja bate tubamanyi bulungi betegereza tubamanyi bulungi totegana nabo era ojja kulanga mazo kikolonga kikamera bakijjeewo obanga bongeddeko kamera nkiddamu bwe batajjawo kikamera ekyo bagenda kwongerako kamera ekyo mukirindirire kuba balina oteekawo kamera nnya or four different angles then four different angles then you can compare nokola cross examination eza video gye babakutte buli angle n'olyoka okola video girete ng'obujulizi naye obanga olina kamera ya angle emu kiba kitegeeza nti obeera musiru kiba kitegeeza nti oli musiru so banaye kyekyondo kinjala bategeeza ndowooza kambowe n'abali kuno nti Brazil evuddemu automatically bagijje mu kikopo ky'ensi yonna oluvannyuma lw'okulemerera okusumulula penalty zaayo Croatia eyiseewo kuba nange badde ngulaba kuno essaawa zino so Brazil abadde bawagizi ba Brazil bambi mulabye nnyo Brazil kaweddemu Croatia eyiseewo byebintu miracles Katonda zaakola ye Brazil wano weekomye kati tugende ku video kuba bali mutadde ku Brazil bali Brazil bagijjeemu Croatia gikubye penalty bagijjeemu alright
Kandoza video ketandike bulungi nnyo. Awo mbadde njala bayisa obuyisa. Katugende ku mukulu Magogo. Diversion zinnyingi zezibale ku social media. Mwami Magogo, mukyala wa Anita Amongi nga bakola obubadi bungi nnyo. Mukyala Anita Amongi ne mukulu Magogo mugenda kukwatibwa musibibwe nga tetina gwe twebuuzizaako. Magogo obufere bw'olina n'obubbi bw'olina ojja kwansalinga. Ebire mu byalandiro ranjiro bimwewo okutandika okukyusa abantu obwongo n'okola diversion zammwe tubamanyi bulungi nnyo. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyemukola nga mukikolera mu kamera obuba mutuwa bujulizi mujja tubuulira. Awo nvuddewo kati ngenze ku video entuufu eyatuleese. Tutandise bwe tuti. Kansubira ti Salonga Mulenge atuuse bulungi nnyo. Salonga Mulenge atuuse bulungi nnyo ku video eno tutandike. Ntandise bwe nti. Ajavudde ko tunabategeeza biki ebigenda maaso mu Lubiri Emmengo ne Buganda wakati. Nenjera bategeeza ati mwenda Abaganda basinga obungi mmwe ebintu byotamayo njalo bategeeza olwalero. Kumbuga enkulu esangibwa kumbuga enkulu ey'omusambwa Nambole Wetwogerela essawa zino nti abasajja n'abakazi aba gavumenti ya Yosete babalota basere mutano wa kalinse leta muzeze esanga bisibe bagala kusenda mbuga eno nkulu ey'omusambwa Nambole omwatumbwe kisawo Nambole bo bateekawo ebintu byabwe. Era ngo mukulu ali mabega kino ali mabega w'ekintu kino bamuyita Mabere Tulogerwa nga akolera Salimu Sayo pone muhozi Kanyirugaba abagala kusanyawo embuga eno. Kinajjukirwa nti ettaka lyonna ekotodde ekisawe lyonna ettaka lya Buganda naye ettaka lizimbiddwako ebisaakaate n'okwagala okugyawo embuga ya Nambole. Era ku Sunday nja kujja ne footage video zonna mbalage ebintu bino bulungi nnyo byonna bigenda maaso bulungi nnyo ku nsonga za embuga y'omusambwa gwe bayita Nambole nga omukulu Mabere Tulogerwa ne banne bafere banne bibali mugezaako nnyo okusaanyaawo obutonde n'obuwangwa bwa Buganda nga beerimbise mu gavumenti okuba nti bakola ebintu ebyo. Kati njala obebaza nnyo mwenna abakubye enduulu nti bwe nava wiiki ewere ne bategeeza ebifa ku bambowa baffe pressure twagitaddewo era ogenda okakkana nga wasanya Kalukira Sipita Mayiga tumusesemezaako abambowa abamu. Naye abambowa bano bakwata abambowa 29. Wetwogerera abambowa 26 bateereddwa. Abambowa 26 bateereddwa naye bateereddwa kakalu ka poliisi nga buli omu yasasudde wakati w'emitwalo 10 ku mitwalo 2. Era eno footage nasembye okufuna nga abambowa bano bateba ku Odi Kampala police ndoza n'ebitundu ebimu kati ngenda babula kye kyatese ku balala. Tuli wano ku Odi Kampala baze kuteeka kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka Mukola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batutadde wano ku Odi Kampala bagala tuli wano ku Odi Kampala. So njala bebaza mwenna abakubye omulambo butakungula n'amaanyi ge mwataddewo olw'ensonga nti abasajja n'abakazi bano babadde bakwatiddwa mu bintu by'ekisiru naye pressure gye mwataddewo n'oku-exposinga Mayiga abambowa bano bateereddwa. Abateereddwa babadde 26 abasatu Charles Peter Mayiga Kiwolebe Male babagambye bagenda batwala baguleko emisango gy'okuba nti bayeekera eggwanga era bagenda bavunayo mu kooti y'amagye. Njala tegeeza wasanya Charles Peter Mayiga mukulu bwe bakuwaana okudduka ye toyita woosula. Nkiddamu bwe bakuwaana okudduka toyita woosula. Abaana bano bwe bakutte basajja ba Kabaka abali ku mulimu gw'okukola okukuma Buganda okukumasa basajja Kabaka. Naye gwe kennyini okimanyi nti bwe mukutte abaana bano okuva wiiki 2 bwe bakwata Ssaabasajja Kabaka n'ayisa ekiragiro nti abaana bano bateebwe. Gwe kennyini gye wabasindika okubateekayo n'ogenda mu mikwano gyo egiri mu gavumenti n'obagamba baguleko emisango. DPP yagamba atya? Yakugamba nti ffe tetuyina misango gye tugenda kugula ku baana bano. Okujjako gwe ng'olina emisango gy'ogenda obbagulako nga gwe. Era tokuwadde wiiki emu oleete emisango batogirina abaana batugenda bata. Yeno pressure eya mountains n'olyokolagira bano abaana 26 bateebwe. Abasatu abaana basigaddeyo mugenda bagulako misango gyakulya mu nsi yawe lukwe. Nkiddamu DPP yakugamba Charles Peter Mayiga Kiwolebe Male ne Meja Musaazi nti ffe nga gavumenti tetulina misango gye tugenda kugula ku baana bano naye gwe olina emisango gy'ogenda obbagulako mugireete. If possible for abantu tugenda bata
no panikinga mukupanikinga no sigaza abambo abameka bana mubambo abane bawasigaziza mugenda batwala mu military barracks Makindye mubaguleko emisango gyokulya mu nsi yabo olukwe Mayiga ndowooza nga nabugisi mufungize singa abaana bano balya Christmas nga bali mu nkomyo nga tebannavaayo bonna bana abasatu ngo baguddeko emisango gyokulya mu nsi yabo olukwe ngenda kutekako operation bulwendi nkufuna bodda muno genda ku mukolo nja kubaluka yene pressure ya muyino kiyakoze eyo de Kampala muri station nga bataka bamu ekiragiro kya Ssaabasajja Mukola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batadde wano Fort Kampala baagala buli wano Fort Kampala eyo abambowa omulimu gwe mwakoze mwenna bannayuganda batutte eddoboozi lyawamu twagala okubanja abaana abasigaddeyo Mayiga wataddeko emisango gya gavumenti balidde mu nsi yaabwe olukwe awo sigenda kulwawo njala balaga na information endala jajji balaga ku Sunday kati bwe mmalo bakuba mission gye balina mu lubi obunaala babugyewo bwa Airtel era ndoza footage yono drone yange yamukutte kiro ayinza okutabera kirya naye obunaala nabwaggiddwa mu lubiri Kalongoti ticha ke yayogeddeko omulongoti ticha gwe yayogeddeko gwabadde nga bagujjeewo gwabadde nga wali emiti ebiri awo obadde bakatadde akalongoti bwabadde obulongoti bubiri. Alright. Era nakuno kulekaana nnyo obulongoti buno nabwo ne bugibwamu kubanga tulina bulabisa kati awanonno wewali okulira okukomba essowaani gye buvuddeko nabagamba nti amasiro ensonga lwaki gaganya okuggwa ensimbi ze mwasonda zonna obuwumbi n'obuwumbi Mayiga yazissa mu ndyanga ze n'azeddiza naye okusinziira mu mpunda malungu zange ez'enjawulo ensimbi zino Mayiga yazikwasa basajja be abamu abali mu kibiina ekyabagagga kwagalana n'azibawanga looni okuzikozesa ng'ayagalamu interest ya 6%. Era buli kumwalaba mu sonde tafali nga yali mu kibiina ky'abagagga kwagalana bebalina sente za mwezi tafali Mayiga buli mwezi afuna interest ya 5% ku buli kawumbi k'abawadde omuntu yonna. Era sagala bamenya manya mubamanyi bulungi nnyo nenja bamerako kiyimba Freeman n'abala buli eyali mu deal y'okusonda tafali nga wabugagga kwagalana sente za mwezi tafali bazina Mayiga yaziba wazikozesa mu business zaabwe. Then after bamudizanga mu 6% every month era sente za mwezi oneze tafali zaino kuzimba masiro zili mbagagga kwagalana Mayiga yazimawula bwe batu batambuza business zaabwe zajjayo zazimba mu arcade zazimba mu hoteli za ujjake biwonjo za bulyamba malaya motoka n'ebyo bugagga yabatekereddewo kubanga yiche ekintu kyalina okukola mu Buganda. So bimula bebi munaza na masiro gaganya okugwa sente za mwezi tafali nabagamba sente zimbi amasiro gatusawo sente za UNESCO siza abaganda sente za abaganda abakasajja bugagga kwagalana bibazirina mu grant wa muroni Mayiga zebwanga abamu 6% every month kukawumbika bamwade obumbi bubiri so sente za mwezi ndabagagga kwagalana bakola ki bibazirina. Okay, awona wo nvuddewo kati mumpulirize bulungi nnyo yose limanye kuno kwoli mumpulirize bulungi nnyo ekintu kino Yoseri eyagaladde okukyusa eggwanga Uganda alikyusa erinnya ne kigaana naye mubadde mukimanyi nti omusajja ono jako mukula jakoma okuyika Windows era ng'entebe mu minatala yegivaamu munnange waliwo enteekateeka namutayika mugirinde. Museveni yali ayagala kukyusa oluyimba lw'eggwanga n'erinnya ly'eggwanga naye ne bimulemerera kati okukyusa oluyimba lw'eggwanga yali ayagala kukozesa omugenzi omutagambwa akyaliyo naye mutagambwa n'alemererwa engeri ekikolamu kati kiyakoze kiri luddawa Yoseri ayagala kuyita mu masomero omanyi nti amasomero agasinga galina ennyimba zaago ez'amasomero kati Yoseri ayagala amasomero gano
gamuyize oluyimba olumuwaana ye ne famire ye ngera oluyimba luno lugenda kubanga lumuwaana ng'olubadde luwaana n'omugenzi n'abakyala abongereza gwe baaziika emyezi ng'ebiri mabega naye babe nga bamuteerawo oluyimba olwo ng'era luyimbibwa buli masomero bwe lunaava okuva buli masomero n'okubanga lwaluyimba baluleete mu paliamenti baluteeseeko era nalwo luyisibwe lubeere nti nalwo luyimbibwa ku mikolo egy'enjawulo okuba nti Yose ne famire ye batenderezebwa batya nga mulya nti omugenzi Queen Elizabeth bwe yalina oluyimba olugamba nti God save Queen Elizabeth ne Yose yataddewo akabinja kagenda omuyimbira oluyimba olugamba nti God save Museveni and his family n'ebirala lyrics zinaabeeramu oba binaawandikibwamu oluyimba luno Yose agenda luteekamu ssente okuba nti luyiyizibwa era lutandika okutambuzibwa mu masomero nga luwaana ye nti Katonda awangaze era Katonda awangaze Museveni ne famire ye nga manyi oluyimba luli olwa Queen baali bamuyimbira nti God save the Queen kati Museveni yagala God save Museveni and his family oluyimba olwo lugenda kuteekebwamu ensimbi nyingi lutandika okuyimbirwa ku masomero era bamalodimba mu masomero lutandike okuba nti lusembezebwa luteebwe ne mu parliament luyisibwe lubenga luyimbibwa ne ku mikolo emikulu mu ggwanga ye mukulu atule wali yakajjale nga amanyi nti bamukola ki bamusuusuuta era buli muntu amuyisaamu ekitiibwa nti Katonda akume Museveni ne famire ye abantu abali mu nteekateeka zino wammanga mwe muli Janet Kembabazi ye kennyini Yose Saba Siwufu Ronald Masitoni mugenda kubeeramu Joseph Mayanja mugumanyinga kamiliyoni bagenda kuba kuŋŋaanyizibwa era n'okubanga bateekebwa eyeyita Saabavulu Balamu Barugahale mujjukire nti bano oluyimba luno luyinza ofuluma essaawa yonna bwe muluwulirako temugamba nti saabagamba naye byembagambye byonna mbirindirire okujjawo nga balugye oba tebakitadde mu nkola oluyimba lugenda kujja mbaddire mu bulungi nnyo muwulire abali e Bungereza nga muwulira bulijjo nti waliwo oluyimba lwe bayita God save the Queen Butone Museveni yasazeewo bamuyize oluyimba luno batandika odde okuba ku masomero kubanga yali ayagala kujjawo oluyimba lw'eggwanga azzeewo kino kyennyini kyenjogerako n'ekigaana kati ayagala bamuyize oluyimba ye nga ye luwaanayo ne famire ye okusaba Katonda amukuŋŋaanye oba amukingirize awangaale abagenda okubeera mu nteekateeka zino mwe muli Janet Kembabazi nannyini Njovu Enterprises mwe muli Yose Tibahabiro tabasura mtano wakale sente temzezede sanga bisibe mulimu mukulu Ronald Masitoni kumuyita Ronald Mayanja mulimu Joseph Mayanja kumuyita Kamiliyoni wepo oliyita Saavulu Balamu yagenda kuba mutesiteso omukulu okuba nti batambuza oluyimba luno so isana mulange ekintu ekizze temwewuunya kubanga batebagala kuva mu buyinza bo batebagala okuba nti bakola ebintu ebyo tugenze maaso Mungeri yemu ngazizeeko Ewaffe obutaka mwali mu Bulange Mmengo wasanya kalo kyali sipa mayiga ne bayaye banna abali Mmengo olw'okuba nti mwalina enteekateeka esiruwaza buli muntu yenna ali mu Buganda naye abantu batandise okubabuuka butyo waliwo abataka abifudde kagubiiru nga bo baganya okukkiriziganya n'endowooza n'enteesaayo mu bintu by'enjawulo wasazeewo obanaabire mu maaso tujjukire nti abataka bano badde batuuza enkiiko mu byererezi oba mu nnyumba z'Obwakabaka era ng'enkiiko zaabwe zibadde zituula mu lubiri lw'Emmengo mayiga butyo bw'abantu bano baganya okukkiriziganya naye mu bintu by'akola wasanya yasazeewo abataka bano bagobeddwa obutaddamu kutuuza enkiiko zaabwe mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo era butyo bagobeddwa n'olukiiko lwali lulina okutuulayo terwatuuziddwayo era abataka bano mwadde omuyadde yafunye ekifo gye bagenza okutuuza olukiiko mu bitundu by'e Munyonyo oluvannyuma nti bagobeddwa Charles Peter Mayiga era yabawadde nsale nabaga tebaddamu kudda mu lubiri nakuteesezaamu bintu ebyo olw'ensonga nti je takolagana abantu bamujemera mukitegedde bulungi nnyo ensonga zino nno zonna nga bwe ziri nti olwagobya abataka bano Peter Mayiga ono yabadde mukambwe nnyo nga tasalekako mu ssale olw'ensonga nti lukyawakatako ennaku zino
kifa bufi mukoweri erimu omwami ono ali ku pressure ya amaanyi nnyo emutudde ku mutwe mu maaso mu nsigo mu bigere wepona amaaso mutu akalange ente erinnyaloole mwatuukidde n'okugamba nti bw'aba waakunyuka bwa Katikkiro ye omuntu gw'ayagala bamusikize bayinza musikiza Kiwalabe Male kati mu Luganda olutuufu tosobola kubuuka byokoola ate ne weetikka emmandwa tosobola kubuuka byokoola ate ne weetikka emmandwa kubanga tulina n'engombe egamba nti sisobola kwetikka mmandwa na mugugu kubanga sijja bisobola kati obanga ogamba nti gwe okunyuka obwa Katikkiro ate balina kukuleetera Kiwalabe Male kwe kubuuka ebyokoola ate ne weetikka emmandwa Kiwalabe Male mmandwa etasobola kubeera wadde mu Bulange ewiiki n'emu nga ye Katikkiro olw'ensonga nti bano tebonoonye Buganda basula mperere so Kiwalabe Male gwe baagala okusikiza olw'ensonga nti yakimanyi tesaawa yonna baamufuumuula dda naye ekyo sigenda kirwako ebikolwa byonna ebikolwa mu Buganda essaawa zino byonna mukimanye nti bifu era njala bategeeza mwenna Babaganda abali mu kutabaala mu bitundu ebyo bategeeza nti gye mugenda okutabaalira bajjajjammwe emisambwa n'emizimu empewo n'abalongo baasenguka dda beekweka dda tebaye omuntu yenna addamu balimba ati gye mugenda waliyo empewo ze munoonya zaasenguka dda zaagenda nkiddamu zaasenguka zaagenda yensonga lwaki nti abafere beefuddemmo mu kufera n'okugyawo Obuganda nga batandise n'obbagamba ebigenda okulya mu gitagenda okutegeera waliwo njagala mutagingira omusajja yeyita Kabona Jumba malo musomesaamu leseno yale nammwe njagala muwulize bulungi nyo ebiga bino byayogera mulyoke mutegeere abali ku lusozi Walusi n'ensozi endala zonna empewo ze mugenda okusaba jjajja bwe mugenda okuwongerera baavaayo dda tebaliiyo tebalya ssente nkiddamu abali ku lusozi Walusi abagenda okukolerayo emikolo buto temulina gwe mugenda kusangayo n'omu kubanga abataka baayo bonna abakola ku nsonga ez'abatuufu omuli emisambwa emizimu ne lubaale gyasenguka dda tegiriyo empewo za Buganda zadduka dda zeekwese zitandise kulwana mpewo zitandise kulwana mu kimpowooze olw'ensonga nti zimanyi kye zigenda okukola njagala muwulirize obubaka buno bulungi nnyo mulyoke mutegeere ki kye tuyita abafere abali mu Buganda ne mu Uganda wano lwali mugenda okutegeera njagala muwulirize voice note zino bulungi nnyo mukulu eyayita Kabona Jumba omusajja omulundi omunyi w'emmindi gy'afuuwa nayambala ebyambalo nalowooza okutiisatiisa abantu olina ky'olina njala tegeeza Abaganda n'Obuganda omukulu no Kabona Jumba taliko wadde lubaale wadde omumpi bwe pone mukazi we oli kulannama balina abaana be bateeka mu masabo gaabwe oba mu masabiro gaabwe abakola emirimu egyo bo nga bo baafuuka babbulooka kuba tebalina kye balina ku mutwe njagala muwulirize bulungi nnyo ebigwo byayogera mugenda tegeera nti abafere Obuganda bwatwalibwa dda Kabona Jumba talinaako wadde empewo n'egi kabeere lubaale kulannama talinaako wadde empewo egi kyekimu ne muganda waabwe oli obayita Mama Fiina mundeeyi Mama Fiina talinaako njagala muwulirize bulungi bannaddiini muwulirize obufere obutuuse ate mu Bwakabaka bwa Buganda mu mpewo za Buganda muwulirize bulungi nnyo ebintu bino njagala mugenda kuvaano nga mutegedde nti Obuganda baabuwambe wakane mu kibira muwulirize bulungi nnyo abasajja bano abafere aboonoonya ate n'empewo zaffe batandise zoono zefereramu muwulirize bulungi onkiddamu nga ntandika voice note eno obuwangwa bwa Buganda si ddiini obuwangwa obulombolombo n'ennono bwa Buganda si ddiini eddiini ya Katonda yekka naye bano abasajja baddidde ate obuwangwa waffe obw'ennono babufudde eddiini bwe basabira n'ekimu eky'ekkumi empewo tezisaba kimu kya kkumi empewo zitera kusaba ddiiro zitera kusaba kikuba nsiko kati bw'owulira nga batandise okusaba ekimu eky'ekkumi mu mpewo manya nti ekiri e Buganda kisa kitokota si kisane mumpulirize bulungi nnyo ono Kabona Jumba eyayita omusajja Omuganda mbw'ate kati ye president w'Abasaabaganda ono musajja mulundi atalina nsibuko ne mukazi we kulana mu bipande Mafiina muwulize bulungi nnyo mugenda kutya mujjukira bagamba Mafiina nti mufere atunda ssere ne doodo n'abaloza bwawaddagala n'abaguza n'emikisa ng'agibawaddemu emirundi ebiri ogutambula empola n'ogudduka sibasima supersonic
n'emirala egiri awo baguza milioni 3 ne ku milioni 5 muulize bulungi nnyo buli omu ogenda kutya muulize bulungi nnyo olekabona jjumba bw'ofuna emitwalo gy'esatu emitwalo gy'esatu jjako 13 ziweereze mu nzikiriza bw'ofuna emitwalo gy'ataano jjako emitwalo 5 giweereze mu nzikiriza ne bwe ziba zaggula ki ne bwe ziba zaggula ki ne bwe ziba zaggula ki zijjeeko ekyo kimu kya 10 tikirina genderi mu ssaboli kuzimbira lubaale no tikirina gendera ziri 5 gwe kujja oba mmeka z'onoozimbiramu lubaale 5 gino gigenda wa mutonzi eyakuwa emmandwa ate omutonzi we yakuwa lubaale ali mu nzikiriza ya buwangwa na nnono gy'oli kati bw'ofuna miliyoni yokwata emitwalo 10 ne bw'ozifuna miliyoni leero noddamu n'ofuna miliyoni enkya gwe kwatako emitwalo 10 giwetonda namugereka ogenda kulaba bw'ogenda okufuna ssente eryo lyeddagala erigenda okubafuula abagagga bw'oba ogenda gula bodaboda yo ya miliyoni 5 sooka okwateko emitwalo 5 kimu kya 10 okiweereze mu nzikiriza gamba Ssaabakabona ssente ezo zentedde ku ssimu yo ssente za nzikiriza kyekimu kyange eky'ekkumi kyempaddeyo ku bwakatonda Sewamala agamba muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 mudde muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 si kya lubaale kimu kya 10 kya Tonda Namugereka kyekigenda omuzimbira ennyumba ze kyekigenda omuzimbira obuweereza bwe mu budde buno gwe weereza ku ssimu ya Ssaabakabona bwe kiba kimu kya 10 tukyanjule wa Sewamala tumunnyonnyole ebyo bye weetaaga kubanga onoogenda okitoola n'ebyetaago byo oba wabitaddeko dda bw'oba kasokeho Tonda alyogu mu bulombolombo neno n'obwabuwanga wa Buganda Tonda alyogu alitanda nze wensibuka gye banzala gye bampunzika kati Uganda oyina Tonda owwo gye bagenda ne babikka Newagade kimu eky'ekkumi ekigenda okuvaamu ogenda okuzimba ki waggulu w'abano bonna betwogera waliyo Katonda Ddunda Namugereka waggulu kati gobaga nti olina Tonda owwo ne Museveni otufuze bubi n'otuleeta n'abafere mu buwangwa n'ennono batandika okufereramu Tonda alyogu alitanda ewasibuka jjajjaffe Nambi n'ekintu kati goba ogamba nti olinayo Tonda omulala ng'ali wuwo nyenze mu maaso olina miliyoni zo 10 nga gwe owulira ozirina kwatako miliyoni emu gireete nga kimu kya 10 tugiweeyo wa Sewamala ogenda kulaba Sewamala bwakusumulula bw'oba olina emitwalo gyo 10 gwejjako omutwalo gumu bw'oba mu bizinensi yo ng'oba olina bizinensi ya bukadde 5 jjako emitwalo 5 bw'oba olina bizinensi ya bukadde 2 jjako obukadde 2 buweeyo eryo ndikuwanga eddagala ekyo si kibagambangako ku mukutu guno nkibawanga eddagala bw'oba olina emitwalo gya 2 jjako emitwalo 2 giteeke ku ssimu ya Ssaabakabona ogaye nti ekyo kye kimu ky'ekkumi kyempaddeyo ku ssente zino ze nnina okiraba olabe kiki ekigenda okuvaamu muyige okuwaayo naye nga muweerayo mitendera egyo gye mulina kubanga teri Ssaabakabona agenda kujjawo oli agaye nti bizinensi yo ya miliyoni 5 teri agenda kujja kugaye nti emmotoka yeeyo gye wagula naye tiwagiweerawo kimu kya 10 kati emmotoka yeeyo egenda kuggwaawo emmotoka ye ejja kusaanawo kubanga tiwagiwa Tonda Namugereka kuteera mayembe ge gagikuume nti naye omutegedde okussaawo ennyumba ye oba okussaawo ebintu bye byebikola wabula gw'okanya kutambula nga timuwaayo nze byo byonna byolaba mpaayo kimu kya 10 ku bintu ebyange Tonda Namugereka byampa kati mpaayo kimu kya 10 ebyo byonna byolaba nkola byolaba ntambula mampaddeyo kimu kya 10 era nga bwolaba nti kati ku lw'omukaaga mbagaye nti waliwo ente gye tugenda okulya mu kirowooza nga twekulisa ebyo byonna bye tuzze tuyitamu olunaaba mu kusinza ekijjulo saa 10 kijja kuba kiwedde kya Sewamala si kya lubaale si kya kusamira kya Sewamala kakati mba mpaddeyo kimu kya 10 abakkiriza mujje muliyeko kati bw'oba olina ennaanansi jangu nayo
bw'oba oyina watermelon jangu nayo oba oyina ekikajjo jangu nakyo mu kusinza okw'omukirowooza kubanga waliwo ekijjulo kya Ssewamala bw'oba oyina ekikoyi kyakumubikka jangu nakyo bw'oba oyina olugoye lwakumuteekako jangu nalwo jangu tukwanjule wa Ssewamala bw'oba toyanjulwangayo gw'alina obusobozi asobola okujja kwata ku lw'omukaaga tulinawo ekijjulo jangu oba oyagala kumubikkako jangu omubikke jangu oyongere omunnyonnyola ebizibu byo kubanga ly'essinzizo eririmu Ssewamala owa Katonda obw'okusinza bassebo ne bannyabo gwe jangu funa watermelon funa menvu funa ekibala ky'oyagala okubaza funa sukaali gula sukaali oba nsawo ya sukaali sukaali obuleete tugabuleko bwana bukawuka obwo bwani olabe kiki ekigenda okuddirako kubanga twagala abantu baffe mubeere bagagga twagala abantu baffe mubeere nga muyina ssente twagala abantu baffe mubeere nga muyina bulungi ekitundu ekyokuwaayo kino kiyige ekitundu ekya 1/10 kabona male mabirizi nga waguze ebyuma bino nabiguze miliyoni zange 5 kati kwata miliyoni 5 oziweeyo ku 1/10 ogambe nti Ssewamala kino 1/10 kiweereddwayo olw'ebyuma bino ogenda kulaba ebyuma ebyo nga bivaamu obukadde 10 kwata emmotoka yo bawagigula obukadde 3 kwata obukadde 3 obuweeyo timweryaza amaanya ekyo kye 1/10 mukisomesa abantu jjajja yakyogerako ne bw'oba Tonda Namugereka yakyogerako Ssewamala yakyogerako era mwenna mukimanyi bulungi nti kyayogerwako siwe waawo mukimanyi bulungi nnyo nti ekimu eky'ekkumi ekyo kyayogerwako bajjajja b'abaana mwenna bakabona bannabbona abakkiriza muyige okutoola kibayita 1/10 ekiweebwayo sizino ez'eki gwe kabona Jumba musajja gw'omulundi bwanywa emmindi n'ekuziba emimiro gwe nolowooza okwogeranga ejjembe Nambaga kyekigenda otiisa abasajja n'abakazi Abaganda abanoonya ensibuko yaabwe otandika okufeera abantu mbwe 1/10 ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda bw'onootandika ate okubbira mu bya Kayisaali ng'oleeta ebintu by'ekisiru tumanyi gye babikka wali ewantu wawa ewa Nambi n'ekintu gw'okujja ng'agula amayembe go gw'ogamba nti gw'osamiriramu gw'oyagala oteekerawo buli kimu ky'oyagala okwetoola eggwanga mukulu weegendereze nnyo mulekerawo okwonoona ebintu by'abantu muve ku buwanga bwa Buganda gavumenti ng'ekyuse gye bujja katono ngenda kukwata nkutwale mu kibangiriza ky'City Square oba mu Lubiri Emmengo ng'oli bwogu nkuyambe nkuwa olubugo n'effumu nkugambe yita lubaale we wamugoosamirira oba empewo yonna giyite ejje kutule ku mutwe nkulayirira nkuwe njana kuyamba abakutereko n'abakubi b'embuutu okuyambako ziita okwanguwa naye singa wayita eddakiika 10 oba 5 nga toyinaako wadde empewo ya kamyu ekulinnyeeko gwoba ogenze ne munno mu abantu abasatu oyo mama Fiina simanyi eyita Silvia Namutebi Kulannama Kabona Jumba mwena kyemutinkula kyemutajja kusobola mulekera obufere empewo za Buganda azaasenguka zaddayo teziriiyo gye muli yonna gye mugenda okuferera abantu teziriiyo Ssewamala mumpoza mama nze nimwe basajja mmwe kugamba mwana ab'ensonyi nga mukama wamwe Museveni musazeewo n'ensonyi muzinaabire ddala ne mumpe mulimbiremu nkukwasa effumu n'enkwambaza olubugo n'empita bakuba embuutu mu ddakiika 5 bw'oba tolinyiddwako wadde omuzimu gwa kamyu mutoba tolina kamaleyo voice note zina muzima sizino ez'ekigali sizino ez'amakula bassebo ne bannyabo sizino ez'amakula siwe waawo bassebo ne bannyabo sizino ez'ekigali
bassebo ne banyabo sizino ez'ekirabo kyowaayo ng'ozze okusinza size zino z'otambulamu kiri kimu kya 10 kikuuma maaliyo kikuuma baana bo kikuuma mayumba go ekyo kimu kya 10 mu kitegeere kikubeerako gwe buli wazitoola n'ofuna n'oga nti yajja obukadde buno 10 nabufunyi gwe tolyaza amaanya kwata kakakadde kamu kaweeyo ku lwa Ssewamala kakole emirimu gye kubanga tokyayinza kubuuza ate jajja kakola mirimu ki kubanga emirimu ogimanyi bulungi tugikola ogiraba mu buweereza obwo toga nti ate nasonze kakati weerayo okwemaaliyo kubanga basebo ne banya bino bintu byakugezesa gezesaako bino bintu byakukola ki gezesaako muwulidde bulungi bino bintu byakukola ki gezesaako ng'osituka omukazi omukulu mulina ebizibu famire mu byampewo ng'ogenda woono bino bintu byakugezesa kola ki gezesaako mwewuliriddeko n'amaaso gammwe n'amatu gammwe nkiddamu mwenna bannayuganda bali ku mpewo kuno obukuumi obusooka buva wa Katonda ffena gwe tutamanyi kale omukazi omusajja obukuumi obwokubiri bubonga gwe omuntu kubera security conscious obukuumi bwokusatu bwe b'empewo zonna ez'abantu bo abakusookayo y'otamanyi gye baalaga ze tuyite empewo z'abajjajjaffe oba kitaffe ze zirina okukuuma so si byokoola so si buyayi bwa bano tebakulya ssente tebaddamu okubuzaabuza bwe simanyi leeta akasawo kage n'ekirala ono obufere bwonna bwaleese wano kye tuyita ekijjulo ng'ogenda okugabula kubakutumira ebintu okusinziira kwani abaakutumye na bubaka ki bw'abaafunye okuleeta naye agaleeta ensawo ya sukaali leeta watermelon leeta amenvu leeta ebikajjo era gwe bakuli otwa tunaabyongerako ku Sande mukama bankumira takumira mpeera nze ngenze kunzikangalabi yange mutegedde abantu abasatu mbagambye yeyita mama fiina mufere mbagambye kabona jumba muwuliddeko bulungi nnyo n'ekimu eky'ekkumi byatandise mutegedde mukazi w'okulannama naye mbategeeza mwenna bali ku lusozi walusi abalina empewo za Buganda akammwekye muve ku zino enkwezenge zino mpunda malungu muziveeko buli omuddayo ku buwanga we ne ku nsibukoyo muve kuba n'abajaaya ekyokukola mukimanyi empewo tezikulemberwa muntu ate zino nyagwe zagaddo zitulako muwulidde bulungi nnyo gwaga nti akulembera empewo yaani alina nsibuko ki mumugamba atambule ng'Omuganda gamba mama Fiina atambule ng'Omuganda nga teyesibye ku musajja oli mukalazi si kitaawe gamba kabona Jumba atambule ng'Omuganda akubula ekitaawe wali wa nnyina oba mama oba jjajjaawe gamba kulana makubula ekitaawe wali oba jjajjaawe abantu abasatu oyo mama Fiina busibe mukando mugamba atambule ng'Omuganda bwatasibira wa mukalazi ate nga kitaawe si kitaawe manyi saagala nnyo okuleekaana abantu bano abafere bano mala okukwata mu byafaayo byange wano njakudde nabyo ku Sande kane bamalira budde n'olwekyo bane mukama bankumira takumira mpeera tusinkane bulungi ng'omuntu yenna agenda okukola kosooka obuze kabona Jumba atambule ng'Omuganda bw'ayogera bajjajja waagu bamuwunzika waali akulagule kulannama ayogere jjajja akulagire n'ekijja waali bw'aba akiyina bakulagule oyo mama Fiina sibira akulagire kitaawe waali ne jjajjaawe asooka ng'ajjeko mukalazi kuba mukalazi si kitaawe olyoka akulagule muve bintu by'ekisiru Obuganda busaanya omukalula maaso Museveni akosa zino enkwezengeza okusaanya buli kimu kye tulina mweraba
Lumbuye live ye channel yokka empoomu ensunsule